sebo omwana omukulu Andrew Jengo n'abenju yonna ya Pastor Augustine Yiga Owekitiibwa Noah Kiiba minisita w'amawulire era omukozi w'Obwakabaka Kabgo Owekitiibwa Agnes Nakibirige Sempa abamyuka ba Kabgo Owekongolola mukulu wa Kibuga Lubaga abaami ba Kabaka abatongole n'ab'emiruka abakulembeze b'eddiini abali wano Bishop James Muwasi ne Bishop Bakai Rank banyabo ne bassebo bwe naamala okwogera mu Luganda nja kwogera ne mu Lungereza abatategeera Luganda bantegeere naye mu mbeera yonna Katonda bw'aba asobozesa okusinkana n'abantu ne bwebeera nzibu obaaniriza n'olwekyo nsanyusa okubalaba newankubadde tuli mu kaseera kannaku omukulu ono bwensanze ng'alina ebigambo byayigiriza ebigambo abinozezza bulungi naye n'omutakuta w'Olungereza alumanyi ebigambo tebivundikika ne bijjayo amakulu lyayogera mu lulimi olulala lwagamba ntuusa okusaasira kwange n'okwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka eri abaana eri ab'enju eri ab'Oluganda abako n'ab'emikwano gya Pastor Augustine Yiga olw'okufa kwe okufa kutuuka ku buli muntu kyokka tekumanyirikika manyi bulungi tuwadde pasita wammwe agenze n'ennaku ezeyalwala mwamanya naye temwalemye kwekanga ng'amawulire gafulumira tubasaasidde nnyo bannaffe ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omusanvu omwaka 2014 nali mu ggombolola eno ey'Erubaga nga tuli mu kaweefube w'ettoffaali twatandika kaweefube w'ettoffaali nga twagala abantu ba Buganda basitukiremu babeeko enkulaakulana gye beetuusaako awatali kulindirira buyambi ettoffaali lyali liruubirira okwejjamu okwenyooma okukomya okwekubagiza abantu baagala nnyo okwekubagiza bwe baba mu bizibu ne Buganda twamala ebbanga ddene nga tuli mu kwekubagiza olw'ebizibu ebingi ebigwiridde Obwakabaka twali twagala ettoffaali lisige mu bantu ensiga ey'okumalirira era n'okwebeereramu bwe twalangirira tugenda kujja ludde eno e Kawaala Pastor Augustine Yiga n'aweereza obubaka ng'asaba Katikkiro ajje wano era Revival Christian Center n'ajjamu ne mutola ettoffaali zito olunaku olw'ennyinga 9 Julayi 2014 nali wano era Pastor Yiga ku lwammwe
n'atikka ettoffaali n'atuwa n'ebirabo biyitirivu. Mu kaweefube w'ettoffaali Revival Christian Center wano y'emu ku kanisa z'abalokole n'ey'omukulu ono gw'ensanze ayogera ennaakulabi n'endala ntonotono ze nakyalira. Simanyi nyiza n'okubanga wano mu balokole we nasinga okusanga ettoffaali ddene. Mumanyi nti kaweefube ono gwe bagambye w'ettoffaali yalimu n'okutoola ensimbi. Ekikulu kyali biri okweddamu okwenyuma okwekubagiza biki n'ensimbi okukola emirimu gyaffe. Era sente bwe zaatuweebwa tulina emirimu gye twakusa. Era buli asabira wano mu Christian Revival Center, buli asabira wano bw'oyitako Emmengo n'olaba Masengere ekizimbe ekyo, oba n'oyitako e Kasubi, oba bw'olaba Terefayina, osaana omanye nti mu mirimu egyo mulimu ssente za wano. Mangu enyigiramu. N'olwekyo mbadde nteekwa okujja wano okubakubagiza. Mbadde nteekwa okujja wano okubeebaza olw'obutatirira Ssaabasajja Kabaka. Era nsanyuse nnyo bwe mpulidde Andrew Jengo ng'alanya aga nti ndi muzzukulu wa Nsamba, ndi Wangabi, oli kojjange maama wange Wangabi. Singa Pastor Yiga yali yeenyooma, singa Pastor Yiga yali yeenyooma, oba singa yali yeekubagiza, tiyandisobodde kutuuka ku ebyo bye yatuukako mu bulamu bw'ogeraageranya gye yava eyeekokola. Mu ngeri eyo ebyo bye yasobola okukola, tugambe kanisa eno bwe tuli mugiraba, ssomero, TV, ebyo bibeere essomo eri ffenna nti bw'omalirira osobola okutuuka ku birungi, ebirungi 10. Bw'omalirira ne Katonda n'omwekwata osobola okutuuka ku birungi 10. Omwoyo gwe twagala ku mulembe guno omutemu, naddala mu bavubuka bategeere nti ebirungi biva mu ntuuyo. Akola n'asaba Katonda by'ayagala abifuna. Kamalirize n'ensonga eyo. Mpulira nnyo okuyombagana n'okwogera ebisongovu wakati w'abapasita abamu ab'abalokole. Ebigambo by'enzikiriza abantu abatali bamu, buli omu ku lwabitaputa lulwe. Ebigambo by'enzikiriza abantu ab'enjawulo babitaputa kwabo. N'olwekyo buli omu yandyagadde nnyo kyakkiririzaamu ate nassa ekitiibwa mu ky'omulala. Ndowooza buli pasita we balina wano, buli pasita asaana asomesa eddiini mu kanisa ye, ate buli omu asse mu pasita omulala n'ekkanisa y'omulala ekitiibwa. Omuganda agamba nti omuweesi ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa, kyetuva tuwa ebyokulabirako. Nze ntera nnyo okulaba omulabirizi w'ennamirembe Lubaga
okulaba Ssaabasumba w'e Kampala ng'afudde e Lubaga ne yeegatta ku Bennamirembe. Nze mbiraba naye nga nabo balina ebibyawula kyeziba zibeera eddiini ez'enjawulo. Omukulu ono abadde ayogera taata we yamutwalanga mu Kereziya, nge namutwalanga mu kkanisa Anglican, emulidde. Naye nze Ssaabasumba mulaba wano e Namirembe, ate embaali awo Ssaabalabirizi nga mulaba e Lubaga. Emabegako awo nalaba Supreme Mufti ng'ali ku Kereziya ensambya mwamulaba. Oyinza okwebuuza nekyatuta omusiraamu mu Bakatoliki kyeki? Omwesi ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa. Ndowooza enkola bwetyo esobola okubeerawo ne mu bapasita b'ekkanisa z'abalokole, era enkola ey'engeri eyo ejja kunyweza okwegatta mu bagoberezi mu by'omwoyo ne mu mbeera eza bulijjo. On my own behalf and on behalf of the Kabaka's government, I extend our condolences to the family of the late Pastor Augustine Iga, to his friends, to his relatives, and to his followers. We all shall experience death, but we never get used to it. It always comes as a shock, especially to the family, to the friends. And in this place there is a wider family of the followers of the deceased pastor. Please accept our sincere condolences. As many of you here will remember, we spearheaded a campaign called the Top 5 for purposes of creating self-belief within the people of Uganda, so that we may address our needs without expecting assistance from anyone, so that we may initiate solutions to the challenges that we face. And Pastor Iga and the followers in this church, when they heard that I was in this area, Rubaga Division, Gombola Rubaga, they requested that I come here with my friends and colleagues, fellow ministers, so that they fulfill their duty. And the Revival Christian Center is one of the churches of the born-agains that contributed significantly to the Tofali drive. The purpose of the Tofali campaign was to create self-belief within the people of Uganda. It's the spirit we need in our individual and private lives to make progress. Pastor Iga started humbly. He's born in Maogola, a significant distance from here, from a humble family. But when you consider what he was able to achieve in his life, setting up this church, setting up schools, setting up a TV and many other things, simply indicates that he had self-belief. He was able to accomplish what he accomplished because he had self-belief. That's the attitude that we want people to adopt, especially the young people. You get nothing unless you sweat for it, unless you believe in yourself, unless you are able to roll up your sleeve and scoop the dirt. I think that's what Pastor Iga did. That's why I'm here. If he wasn't that kind of person who has self-belief, probably he would still be in Maogola. So self-belief is important, and the life of Pastor Iga should serve as a lesson to all of us. Finally, I would like to urge the pastors of the born-again churches to practice mutual cooperation.
statements from different pastors directed against the others. Matters of religion are very touchy. People give their own interpretation to the different doctrines of religion. Within Christians, there are sects. Within Muslims, there are sects. What's important is for us to cherish what we believe in as we respect what others practice. That's why I think the pastors in the born-again churches, some of them are here, and I'm very happy that they're here. Because once the pastors show a spirit of togetherness, of working together, of respecting each other, the followers will do the same. And that will help build a stronger body of Christ, in my humble opinion. So I urge you to respect each other. I urge you to tolerate each other. I advise you to stop throwing dirt at one another. Nziramu okubasasa. Nsaba Katonda abakumye. Nsuubira byatandika munaasobola okubitwala mu maaso. Andrew, sigaza omwoyo gwa Buganda okutafa. Oli pasita, mwebale nnyo abakubyenda. Sigaza omwoyo gwa Buganda okutafa. Oli pasita naye oli muzzukulu wa Nsamba, Kabaka ye kitaawe. Okyerabiranga. Tusaba Katonda abakumye. Ate bw'aba alamula Pastor Augustine Yiga abeere wa kisa. Nja kusaba TBA kiyimbe ekitiibwa kya Buganda nga galekera olugamba nti kiyimbe ekitiibwa ekigamba nti nga sinaba kukiyimba ab'amawulire tujja kusigala wano. Katikkiro ajja kugendako mu kafubo ne Pastor Andrew Jengo bw'anaaba nate asiimye. Nja kusaba twewombeke kiyimbe ekitiibwa ekigamba nti Katonda omulungi